Abavubuka bano okuli Myrox Manjolin, Monansi we Belgium, Lubega Jacob ne Shafik Kalyango, abayizi ku ttendekero lya Kyambogo, ne Waiswa Brian, omuyizi ku ttendekero lya Kampala International University, abeegattira mu kibiina ki Justice Movement, bakedde kulumba kitebe kya ggwanga li China mu ggwanga okulaga obutali bumativu ku mudumu gw'amafuta oguli mu kuzimbibwa. Bano babadde bakutte ebipande okubadde okwemulugunya kwabwe nga kw'otadde n'okukola obyennyimba. And so are we. Wadde bano batuuse ku wankaaki w'ekitebe ky'eggwanga lino, abasirikale tebabakkiriza kweyongerayo. Poliisi etuuse n'ebakwata. Bano nga tebannaba kukwatibwa basoose ne batutegeeza ng'omudumu gw'amafuta oguli mu kuzimbibwa bwe gugenda okukosa obulamu bw'abantu mu bitundu mwe gugenda okuyita. So we are asking the Chinese embassy to put pressure on CNOCC to stop funding fossil fuel discoveries in Uganda. Temukola kibi kuba obutonde tebuliko nti onaava China, onaava Uganda, onaava walala. Fenna ekitunyiga, ekigenda nyiga Uganda, kigenda nyiga n'ensi endala, kigenda nyiga Tanzania, kigenda nyiga Kenya. Fekye tusaba kiri kimu. Ambassador wa China tujja era tukuwandiikidde nga tukusaba kampani zino zigobe ziremese okujja okuteeka ssente mafuta ga Uganda. Bano bagamba nti n'ebisolo nabyo byakukosebwa. Ebisolo bidduse mu mafaamu mu national parks, ebisolo bidduse buli wamu. Fe tusaba ekintu kimu nga ambassador wa China vaayo oyogere ku nsonga eno. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano atubuulidde emisango egigguddwa ku bantu bano. Tuli mu kunoonyereza ku kigambibwa okuba nti no babadde beeyisanga ekitagasa nga kw'otadde okuuma omuliro mu bantu okwekalakaasa. Bano kati bakuumirwa ku poliisi ya Jinja Road mu Kampala ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.